Mugabe, okay, we are going to render those weapons useless to you. Ayagala twetanga naye asobola okuta. Kati tumusinza amagezi, mobilize the people. Olunaku lukyeri, kamera zensi zonna zitunudde, alabe line. Abantu baspeaking through their vote. Ekyo tekigenda kuhappeninga only on that day. Nedda tetwagende bukezi ku makya kyabakulembeze bwena tulikaze tuli wano. No, kyatwetagisiza oba communicating era tugenda kusinkana vote poto wa ne baba wa venue. So kitegeeza right now you must sensitize our people, encourage them not to give up on elections, because that is where Museveni has no chance. Just like you have no chance with the military, he has no chance with democracy. Attention, to him, democracy is what the world embraces. So let us prepare to go to that election massively. Encourage the people to go vote. Whatever candidates are standing up for them. We as the National Unity Platform, we are going to be very keen and very careful while selecting leaders and represent us there, because they're not only to occupy positions, but those are our leaders, those are our commanders in that line. I know so many of you are competing each other. We shall have only one candidate per position. Every candidate is a quarter umbrella. Exercise decency even when you're competing amongst each other. That is the first difference that we must register against NRM. NRM kufana kuona because amanyi wagenda yabagenze kubba. Temugenda genda ku parliament kubba nze mumanyi temumanyi. No kwata kusente z'omu musolo bano bakuvaluyu zaffe. You have seen the examples. Finally and very miracles are prepared for. How? If you don't prepare, you will not receive what you want. Okay? So, prepare, organize. Njagala mumanyi nti Museveni tusobola muwangula era tugenda muwangula. Naye kuwangula Museveni yekka nga emirandira gye gikyali eno wansi. Let us organize our leadership. Wabwe taking over. Njagala mbeere nga manyi nti ekyenjojo wali obukulembeze. Si ku district, si ku constituency kokka, si ku parish naye ne ku kyalo. In fact ne mu nnyumba. We talk about it every day. That olutalo nga luwedde tuliyambala engule. Enkondo b'engule gye tugenda okwambala esooka eya freedom, breaking free and removing the chains. When the slaves were set free, they lost the chains, but that was not enough. Removing Museveni is not enough. That is only the beginning. Yes, we are going to celebrate. Yes, tugenda kweyagala. Naye mumanyi lwaki tugamba tulizimba Uganda empya? Katuja kuiba tuliyambale engule, tuliyambale, twambale engule. Unaona kwambale. Then the question ya kuzimba Uganda empya. Okuzimba Uganda empya eyo, we will need to offer leadership to those our people, and by doing that, by uniting now, by preparing now, by offering ourselves to lead now, is to build that new Uganda. So it is very, very important that we organize, that we plan all the way to the end. Si kulwana kujjako kujja Museveni, naye twetegeke ffe. Mwe mugenda okuddawo. Baminisita bali mummwe. Tebagenda kuva mukulu nze mbalaba sigenda basongako naye balaba baminisita wano bamasaba mbalaba. So yeveke nyini. So let us make sure that even during the struggle we polish ourselves, we polish our knowledge, we polish our behaviors,
tubere abakulembeze abasaanidde when God finally delivers us there, and God will deliver us there. So tubere ready for that day. Finally, friends, allow me to talk about what we call protest thought. Akalulu k'okwesalinga okwekalakaasa mu lutalo lwaki okwesalinga. Zinawulira omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we nga beetonda olw'ebyo byonna bye bakoze mu myaka 40 mu kutufuga. Omanyi we weetonda mu public. When you make a public apology, it's very risky because some people may believe you and others may say, bino bye biki. I don't know, did you believe him or not? I don't know. Buli omu akyeddiremu. Aba akikkiriza, abagamba yi bambi yeetonze. Ate abalala ne bagamba So, I think it would have been good if the president had told us what he had done wrong. Nze mukulaba okwange nti singa yatottola n'agamba nti bannange bino bye nakoze bino bikyamu, nze ne famire yange n'abantu baffe tubye trillioni za ssente naye mutusonyiwe n'akyatula bannange tussa abantu bangi mutusonyiwe tussa abantu mutusonyiwe kubanga emmotoka zaffe eziba ziyitawo ku northern bypass tukola jaamu ya ssaawa nnamba. Mutusonyiwe olw'abantu abawambibwa ne basibibwa obwereere naye byasobola okubyatula. Lwaki teyabyatudde? Mbuuza bubuuza nange kubanga abooluganda bwe tuba tugenda okwenenya ng'abakatoliki kereziya etugamba tweteekateeka tutya. Ekisooka kyeki okunoonya ki? To have an examination of conscience. Did he really examine his conscience, this president of ours and his wife? Did they take time to examine their consciences? Tebasoma katekisimu abantu abo. Tubazeeyo. Ekyokubiri kukola ki? Okwenenye okola ki? Okubibonerera. To repent of your sins before you confess. Nga tonaba kwatula sooka okole ki? Ate ekyokusatu yatula, tottola, teyatottodde. Ate ekyokuna oba tumuwe ekibonerezo ki? Bakuwe miliyoni ezo ovume Bobi Wine. Ffe batuwa miliyoni 8. Nze okuvuma Bobi Wine bansasula. I'm paid. Okuvuma Bobi Wine batuwa sente. Abafulu figa bola bali ku sente. Mutitimbe bwe guti. Abo naba kusasira babawa kuvuma Bobi Wine. Bajjo bamuwa. Dokita tine bamuwa mulimo kubukedde. Kuvuma Bobi Wine. Abamu bazirya ne ziggwawo. Asibaga kato bamwe miliyoni 10. Kulwanisa Bobi Wine. Kakati gwe liri puzzle Bobi Wine omuvuma ku miliyoni 2. Oli musiru. N'okwata kaliya yoyo neyo okuyimba. N'ogikuba wali. Bakutimba wakati. Is getting wasa. Naye akasajja kano ka Andrew Mwenda mukanoonyeze mwolo olutwolo. Ka Andrew Mwenda
ka Andrew Mwenda ebintu bino nga twakabitandika kagamba nti ko kagenda kubeera kwogezi ka M23 okitegeera ekintu ekyo nange ne ngamba okay tewali buzibu kanjogerera abakongo n'aba FDLR kambeere mwogezi waabwe neka Andrew Mwenda kekweka mwolo olutwolo tekaddamu byogerako ebintu bino anyway nabagamba banna Uganda nga tujja tugoberera ensonga za Kongo naye bagamba nti ensonga za Kongo zirina kuggwerawa mu Uganda kakati kyembasaba njagala mukwate peni n'olupapula mutikinge mugambe ne kuno Professor Shama agikubye munda nabagamba ensonga za Kongo zino ziggwera mu Uganda lwaki ziggwera mu Uganda kubanga abantu abakulyetinga beast zino ne bazitwala mu Kongo zavawa bazijja Uganda ne Rwanda era beast enkulu etinkudde n'emirembe ku lw'Amerika bano n'Abangereza mu 7 mutegera kati okumaliriza ensonga eno oyina gitwala ku source then number 2 abansuubize suuti yange sibalaba naye mbalengera muli bangi nabagaye mumperezeeko hafu mutandise okwekweka kati munnimbalimba nabagambye ekintu evolution egenda kuki egenda kukamalirizo kasitola ba police makers nga batandise okulwanagana ne system omanya nti ekintu kikoze eki kyengedde tuba tugenda kukola events kukyabya tugenda kyabizawa protest vote tojjaako kigere lwaki nkugamba ebintu bino mukakodyo ke bagamba muno set a thief to catch a thief ke bakoze mu 7 bakutte omubbi abadde atinkuula abadde akulira okutinkuula emirembe mu Africa ne bamuwa ate ekifo kyobwa chairman bw'okulaba nti emirembe mu region gikola ki gibeerawo kakati bamuwadde peace deal nga yalina okukulira okukomyawo emirembe mu region yonna naye nga ekintu kino kya United Nations ne African Union okitegera ekintu kino nakugambye United Nations yazze dda mu nsonga za Uganda era wetwogerera essaawa eno basisinkanye mu 7 NBS yo yakutteko eyagala mwe mutegere nti mu 7 akyali mukambwe nnyo eri abazungu naye nze njagala mutunulye facial expression nakugamba abantu bano nga bajja basooka ne boogera nawe mu by'emirembe then kakati ensonga eno yaliko ne mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Rwanda anda Kagame mu video nabubalaganga kati njagala tusooka tutunulye face ya mu 7 then nze nzije mbannyonnyole kyabadde kitya kubanga amawulire gano ag'e Uganda gabalimba. This is a true source. Zigenzo okwera 2.5 ez'okumakya ng'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo okuva mu Great Lakes region n'abakiise ab'enjawulo batandise okutuuka mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe okweta mu nsisinkano y'omulundi ogw'e12 eyategekeddwa wano mu ggwanga. Ensisinkano eno egendereddwamu okuzza n'okunyweza emirembe mu mawanga ga Great Lakes region n'okusingira ddala mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo. Abakulembeze bano n'abakiise ab'enjawulo basoose okwetaba mu kafubo akatakkiriziddwamu bannamawulire wadde ng'abakiise b'amawanga g'abazungu okuli owa America William Pope, owa Germany Matthias Skua, owa China Zhang Lizong be bamu ku beetabye mu nsisinkano eno naye tekirobedde mukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni okubabuulira kyere okukomya okwenyigira mu bitabakwatako naddala mu nsonga z'amawanga ga Africa era ono abalumiriza okubeera abasaale mu kutabangula emirembe mu mawanga gano. Foreigners should limit their involvement because the foreigners are the ones who carelessly embolden the mistake makers. Then the mistake makers think that we don't care about these internal groups, we don't care about the region. What is important is the external support. Mu nsisinkano eno President Museveni alondeddwa okubeera ssentebe w'omukago guno era wano asuubiza nga ssentebe omujja nti wakufuba okulaba ng'amalawo okulwanagana okuli mu bukiikakkono bw'eggwanga lya Democratic Republic ya Congo ng'atabaganya enjuyi zombiriri. Let's really solve this problem, which is easy. In my opinion, these problems are easy to solve. They are not difficult. What is difficult is 3 mistakes: philosophy, ideology, strategy. Once you make those mistakes on those 3, then that's how a small problem becomes a big problem. Museveni bw'ati asaba abakulembeze mu mawanga ga Africa bulijjo okufaayo okuwuliza be bakulembera kye bagamba okusinga okugendera ku magezi g'abakyeruppe bwe babeera baagala okwewaala entalo mu mawanga gaabwe. Forces don't matter, we the neighbors don't matter, what matters are the foreigners who are supporting them. This really, you better focus on that. Because otherwise, why was Mobutu not listening? We were here, we could have helped him. So that's how now the problem of Rwanda gets linked to the problem of Congo. Akulira omukago gwa ICG
akantu ako ka Museveni kagamba mbu abantu tebawuliriza be bakulembera ensonga lwaki ye mistake ya Mobutu jakola mukulu gwotuwuliriza tukugamba tuwe entebe olemedde ku ntebe otuwuliriza gwe naye muna Uganda ekyo si kyekikulu nakugamba abantu bano balina ttulu gye bakozesa abantu ba Democrats oba capitalist njagala tutunulira United Nations eyabaddeawo United Nations be babaddewo lwaki ngamba nti United Nations yabaddewo wabaddewo ambassador wa China representative wa China yabaddewo era manya muwulidde sijja bidda munze gankalubiriza kwabaddeko owa Germany njagala mujjukire wa Germany abadde n'olutalo nani ne bano bennyini aba state then kwabaddeko n'owa America nakugamba America ye front line akube ino okutaasa dola egitaasiza mu ggwanga lya Congo na Uganda wegitaasiza olwagolo lyaliwo asobola okutaasa dola usengeze ensi bbiri tezigenda mu BRICS okitegera ekintu ekyo naye bagenza okujja nga omwami ono bamuyita Joseph Kabila yeyadda mu bigere bya Laurent Kabila sibikakasa omwami ono si mutabani wa Laurent Kabila sibikakasa okitegera ekintu ekyo naye yafuga we bamala okuta Laurent Kabila Museveni ne Kagame bakwata omwana ne bamuteeka ku ntebe ono omwana yakulira mu Uganda ebuziga yasomera mu Uganda ono bamutwala butwaza okufuga Kongo era agifuga emyaka 18 ono mbu mutabani wani wa Laurent Kabila ngamazo mutta. Then number 2 bakutte omusango gwe nabagambako gwa ICC investigation eno Amnesty International ogiraba yagambye Amnesty International yafulumiza report negamba mbu war crimes zako meetingirwawa mu ggwanga lya Congo waliyo crimes zali bachi province nenjagala mujjukire mu kwaba kwa Kisekedi video nagibaterako wano Kisekedi yalopa Uganda nalopa Kagame nalopa nani ne M23 osengere ekintu ekyo nenga tumanyi nti M23 yani ye Museveni ne Kagame ekyo noza kyote tukyayinako doubt yona oluvanyuma lokwata amaje ga Kagame ne bagazaaye waabwe M23 ya Kagame omwana ono yabadde akulira M23 ono gwe bali bayitamo kulya M23 era abadde ne immunity presidential immunity gye bamuwa bagimugjeeko ono era omusango gwalina kati mu ggwanga lya Congo treason gye bamuvunaana then ogwe mulayi mu ka video webirevu bamuyita Nanga Colonel Nanga okitegera ekintu ekyo Nanga yabadde akulya naye yabadde agamba mu leader ono yali akulya electoral commission ya Congo okitegera ekintu ekyo naye bamutadde ono yo omusango gwamusinga era bamukwatirako kalabba kati wano Amnesty International yafulumiza ekiwandiiko nti war crimes zako meeting wakitegeza under ICC buli eyali mukuzza ebikolobero mu ggwanga lya Congo of which link gye tulina ekwatagana Museveni nani na Kagame mu ggwanga lya Congo kitegeza nti wano under Amnesty International ekitongole ekibadde kikwatagana ne ICC okola okunoonyereza ku crimes kisingisiza M23 kati buli wali ICC yagamba buli eyegase mu kikolobero ky'eggwanga okukola ebikolobero ku bannansi ba Congo agenda kisasulira naye ate tumanyi nti links zonna eza UN neza Tshisekedi zitulidinga Kagame na Museveni olaba abasajja bano bakozesa ebikolobero era nga Museveni wayogera kituufu nti bo bayambako mistake makers okukola ebikolobero byabwe ate kulasi ne bakola ki ne babeefuulira bo tebawuliriza abantu His Excellency Kyagulanyi tuyingirira tukwata ni Uganda oba Uganda tugenda jingirira ku police z'abano naye please ekifo ekyo tugenda kirwanira ngenda kulwana n'omuntu ekya Minister of Foreign Affairs kubanga policies zino tetusobola zipapira abantu bano batukozesa ensobi basobola tufugeyo maaso nga tukoze eki nga tulina kye tubagambyeko naye senga tuve eno wansi nga tuli clean tugenda otuuka ali waggulu nga tubateeka mu gaapu zaffe mu ggabo naye bano ba president bano abajjako tebalina ba advisors balungi ne foreign affairs zaabwe tezikola tezifunctioning zikolera ku orders z'aba president. I want an independent foreign affairs ministry tukole ebintu kati ono fala ebyabwe bibakutte nkiddemu bagambye Museveni agenda ekifo kyagenda kiberako okumala emyaka egi mwe muli akalulu ka Uganda kati gwakulira okuleeta emirembe mu region kati gwe tinkuula emirembe olabe consequences kugambye China weeri kulwaba communist weeri America weeri kulwa Bungereza then ne Germany nayo weeri kulwa EU that is United Nations kubanga wano wansi mu Germany tulinawo ne France under EU kakati mu America wali ne Bungereza akigase then ne China ne kyukirira aba communist nakugambye